Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh agamba nti obubonero buno obubiri babuyita madda. Oluzungu tubuyita madduwe. So akasooka agamba nti kamadda akato. Oba akampi. Then nagamba nti akase akokubiri kemadda kawanvu. Akasooka kanakasooka kamadda akampi. Then kano kamadda kawanvu. So omwana alina okukubirizibwa okubeera nga obuntu buno asobola okubwawula nti kano ke kawanvu, kano ke kampi. Ntegereka. Kati buno kano na kano bonna buwangaaza okuwangaaza okuwanvu. Wabula kano kasingako kyavaga nti long madda. Kano kasingako kalina harakati simeka mukaaga. Ekitegedde owangaza 6 counts ate onowangaza 4 counts ogerageranya. Kati oda ayinza okubuuza kati nzibala ntya ogerageranya noganya okusinza tunkyempanga oli kale zibanga seconds nga 6 seconds naye tukitwale bwe tutyo ozibalira ku ngalo kati nga onoga nti ba ezo mukaaga ba kati enyazi ba ba ya dene maka gama nti ya so geragiranya ngokola ki ngo Moses tizambono kamera katono nnyo wano tulina ekizibu kya kamera abana yasiramu alina obusobozi twetaaga kamera twetaaga laptop kueditinga videos zino twetaaga ne sound card okontrolinga eddoboozi lino. So mtu yenna omwetegefu okubeera nga atuyambako insha Allah mwana wattu namba zaffe kweziri. So nsonga ki kamera tutawanyamuko ntegereka twetaaga tukole editing akatinitini kabere nga akalabika bulungi. So mtu yenna asobola okutuyambako insha Allah taala namba zaffe kweziri otyako kyonna ky'oba osobodde ebyefe abasambya kusondeza mpola mpola. Naam. 0784165480 0703574535 twagagula laptop nga nungi tusobola graphics on abere mulungi nga wabusira va kubina ebya bononefu. Akati tugambye nti buno kano kalina nnya buno babuteeka mu kifo nga already waliwo okuwangaala kuno okutono. Okitegedde kuno okutono kati ko kyakakola ne kakongeramu it stretches it like as in stretching. Okitegedde eddoboozi oswetching eddoboozi awabadde alakatise ebbiri nezifukanya oba nezifukameka mukaaga. Ntegereka kati nga wano for example wabaddewo kana akebbiri standing alif ne bakongera ennya nezifuka mukaaga kanoga nti ya okitegedde. So gerageranya kati wano wabaddewo zino bbiri eya alifu kibadde la ne basawo mukaaga kene kiwangaala nnyo okusinga kuki ate ku kino. Okitegedde noga nti la wakategedde saa kati wabaddewo eno ebbiri ne bongerayo meka mu mukaaga nezibeera saa
kategedde aha kantu akalabidde akano wano ya ha su fi ni ra nti ko tekafaayo waliwo ya oba waawu oba alifu kwakawangaza ekyo ekiriwo ko tekaliko nti nze mpangaza alifu zokka nedda bekasangawo waawu gikongeramu obuwanvu bekasangawo yau gikongeramu obuwanvu okitegedde bwe kityo ntegereka tugenze ala sawa because wabaddewo eno alifu ngewangaza waawu kibadde sawa sawa nekifuka sawaun sawaun wakitegedde ahlahu yastahyi olaba kano kikali kawangaza ya ungantono ya akati sibiri ne bajo enya yastahyi temukalaba bade do manyi mukalaba nyongeze mukatono nyo wano wansi ebe ngamba kino kino yastahyi biha audainin tanwin audainin kiwangala kino audainin ategedde subhanakallahu fikum jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah.